Ladies and gentlemen, nyongera okubatumirako n'embebaza emirimu eminungi gye mukola osiibye otya wasuza otya kisinzira obudde bw'olabiddemu vidiyo eno. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa mukulu kusa bitungotungo mu lulimi Oluganda oba Okitoba mu Lunyanyimbe. Tuli luddawa? Leero olunaku ki? 18 mukulu kusa bitungotungo. 5 December lunaku ki? Christmas. 18 Oktoba lunaku ki? Kyenzize wano ombuulire mmanyi. Hello, see Monday. Hello, see Friday. Hello, see Sunday. Wabula ye RASSMASS Day. Hello, see Independence. Hello, see Christmas. Hello, see Eid Mubaraka. Wabula ye RASSMASS Day. Tuli ku RASSMASS Day embereri kasita RASSMASS esanga olunaku lwonna n'olubanga lwaliwo emyaka 15 emabega kasita lusanga RASSMASS olwo luba lujjulukuse lubeera luyitibwa lubeera RASSMASS Day strictly RASSMASS Day today abasiramu ndoza bagiyita Juma Friday. It's not a Friday, it's a RASSMASS Day today. Olwaleero lukyuka mu Today is a RASSMASS Day, strictly RASSMASS Day, not any other day. Osotuwa ku Genesis walo. Why not? 18 Oktoba oteekeddwa okubanga waweze emyaka 18 mu mateeka 10 yeyo 1810 mu mateeka 10 ng'oyina emyaka 18 Oktoba si kyabuwemu 18th October si kyabuwemu 18 tontomba oba towemudde. Yes, 18th October 18 tontomba kiri mu lulimi jeje kiri mu languisada nga bw'owulira nti waliyo arrogant Arabia olulimi Oluwarabu waliyo English language olulimi Olungereza waliyo lugha ya Kiswahili olulimi Oluswahili waliyo olulimi Oluganda kakati waliyo lugha waliyo languisada language yaki y'Abarasta dutandika languisada ye language ey'essanyu kyobola abantu buli kigambo kye nayogera ogenda kutyetyemuka gwe kuseka ogenda kunyemerwa bunyirwa so anti bwe tugamba oli bwakubuuza nti kiri kitya ekigambo kiri kimu muddemu omugambe kirasta bwe kiba kiri nice bwe kibanga ekintu kiri nice kiba kirasta yensonga lwaki wano tulina kirasta tetulina kirasha bwe kibanga kibi anti ekirasha kyali tekibika ng'enkuba bwe gye bakuba omusala bwe gujja gubookya naye kino ye kirasta kiri nice kyo kibikeko kiri air condition bannaye naye tuli ku 18 Oktoba tuli wano jokolera Kawanda okuva we twajja abantu abasinga bamanyirwa nga Kawanda naye nze nkugamba tuli Kawanda kasokedde mutandiko only wonderful things are done here byamagero byokka kikyuka mu mazi twatandika okutunga mu nnyonyi nga tuli wano tutunze okola ekyafaayo ekyo ng'osimbukira wano kutidde okay oyagala nkikunyonyole nti okitegeere bulungi no nkitegeera simply google man sewing on plane. It's the most viral video. Yes, it's the most viral video. Teri mu America atagirabako ettemu eryo I call it terrorism of the highest organized order. Ababadde banenya police olw'okunkwata ne munenya government mbu yansiba saagala kajagalalo mukkirize ekyo ekyaliwo kyekyo I am a terrorist. Kyali kikugwana kyali kingwanidde kubanga ebintu byekola biri so amazing. Wuliriza kyalani n'empiso omanyi ati kintu kirala nnyo kakati bwali buzibu bwa art bwe bwaleeta abasajja tebategeera art baba bamanyi ebintu bya military kakati bawulira ekigambo military bawuliranga ekigambo kyabwe ne bagamba ono omuniga omuno omurasta agamba atya mbu bo bamanyi kiri military but the word is military militant art. It's an application. We apply a militant art. Latif kubanga ffe tugamba teri kupowa teri kuzikiza teri kudda mabega no retreat no surrender
bade njagala lunaku lutandika lutya ddala Genesis omutuufu ngoze 18 Oktoba lujja nti 18 Oktoba nga bwe mbadde gamba si kyabuwemu ffe kwolwo olunaku tuba tusiibye teri kulya nyama teri kufumita mu nyama olwenso kati n'ofumita bwoti mu nyama nkugambye tosobola kutuuka kulya nyama okuleka nga wasse obanga walumizza obanga wayiye omusaayi obanga oba onfuna bulungi tosobola kulya nyama okuleka nga wakoze ebintu ebyo byonna oteekeddwa okuba nga wasse walumizza era nga wayiye omusaayi n'olyoka olya ennyama kati ffe tukimanyi bulungi 18 Oktoba batta omurasta bamuyiwa omusaayi ate era bamulumya kati we cannot carry on the same thing the same act tubeera nga abawagira kiri nti okay crime egende mu maaso gokwetta kugende mu maaso y'ensonga lwaki ffe concert yaffe ebeera always peace concert dembe kubanga ne Maddox judge ya Maddox is a legendary yatugamba nti ekyobugagga ekisinga mu nsi liba ddembe abasajja bangi balina amajja naye bali ku bunkenke babbye ssente z'abantu zibalakidde bali awo balina ebibalookera agugumuka ekiro laga mukama katonda nalidde ssente oba onfuna bulungi in the name of riches but that's not obo si bwe bugagga obugagga ddembe eddembe kya bugagga ekisinga byonna ennaku zino oyimba nina n'akayimba kange komera tetwakafuna yamba taata taasa baana bwe basibye tebalina musango yamba taata taasa baana Allah olina obuyinza okyebedde ekintu ekyo olunaku Lucky Dube lwattibwa tugamba teri kulya nyama teri kufumita mu nyama kubanga oyinza okufumita mu nyama for example ng'oli mulwadde n'ofumita a virgin n'omusiga obulwadde n'afa a virgin oyinza okufumita mu nyama n'ofumita omwana nga virgin n'omuyuza n'ayiika omusaayi ate era datwe oba omulumizza kiba kifaanagana ne kiri nti w'onoolya ennyama kiba kitegeeza wasse wayiye omusaayi n'olumya kankubuza ekibuuza nga tunagenda wala nnyo tubadde n'abalasita bangi era tubadde twakatuuka wano nina atulese n'agamba nti mukkirizira mu Bob Marley tulina abalasita bangi abafudde lwaki ennaku zaabwe zo temuzicelebratinga in all days nemucelebratinga Lucky Dube Lucky Dube is the son of the soil mwana wa wano naye nga tokitegedde bulungi RASSMASS is the honor of the fallen and the living social and political personalities owuliddemu erinnya lya Lucky Dube it's just a day Lucky Dube simboliza ku lunaku lwe yattibwa yes anti kubanga kuliko cause ati zonna to celebrating Bob Marley's birthday to celebrating Jesus birthday naye mu celebrating ate Christmas teriyo ngamba mwenga mu abo ghetto chakabi namwe mu celebrating Jesus we celebrate personalities kubanga Jesus yali olw'emyoyo gy'endiga oba nfuna bulungi abantu bangi nnyo singa si Jesus ate bandibadde babi nnyo naye olwokubanga Jesus yawulira ebigambo ebirungi n'abagamba temwetta mwagalane olw'ebigambo ebyo kubanga tugambye RASSMASS is the honor of the fallen and the living social and political personalities kaakati gwe oli mu kiti you are a political face a political figure are you a social personalities kwegamba abantu bakulabirako we celebrate you we honor you RASSMASS is a honor mourning and honoring tuba tulumwa tunyolwa ate era nga we tunyumirwa it's a honor yes kati RASSMASS is a Rastaman celebration and a jubilation in combination with civilization and modernization. It's a revolution for the young generation to acquire education for the positive in a positive and vibrant inspirations in society. Temuli mu kigamba nti gendo nyakule simanyi tonaaba simanyi yogera ebiragalagala simanyi yogera valuga ebintu byonna biri positive in a positive with vibrant inspirations in society mwe tuwangalira mu bitundu mwe tuwangalira. Luli celebrated ku international level of course teluli ku national calendar
luli on earth calendar. Eriyo calendar gye bayita earth. Anti yezingiramu buli kasonda k'ensi. Naye nation ebeera that nation. Eyo calendar. Nga bw'onogamba the nation of Kenya, the nation of Uganda, those are just small particles. Naye bwe tugamba earth calendar luba luzingiramu buli kasonda k'ensi yonna. Kyekibeera wano eno munnayuganda akulaba kakati wano tuli ku kye bayita Reggae Embassy. Reggae Embassy mpozi giyite home ge maka ga Latif group. Latif group is a group of people between the social people omuli fashion designers, musicians, models, you know, abantu abalungi abakuŋŋaanya bofuna bulungi. So you know, Reggae Embassy, Reggae Embassy Latif Academy kwetudde olw'ensonga nti bw'osomera wano you qualify with what we call a visa certificate. Nga bw'ogenda ku American Embassy n'ofuna visa n'ogenda mu America, eyo visa ekutwala America yokka. Naye bw'ojja wano bw'ofuna visa ya wano, a very important skills academic certificate egenda kutwala buli kanyomero ka earth. Bw'ona ogenda China ogenda kukola amajoowowo, bw'ona ogenda Buwarabu ojja kukola amakanzu, bw'ona ogenda America ojja kukola obupati. Yes. Ne bw'osenguka n'ogenda ku sseŋŋenda endala. Biki bye tukola ku lunaku luno? Biki bye muba mukola wano eno ku lunaku luno lwa RASSMASS? It's a celebration of life. Yambala bulungi, nyoma, jjayo ebitone, okola ki? RASSMASS is a college. Libanga somo. Nti bw'ojja ku RASSMASS enkeera waalwo kye tuyita life after RASSMASS oteekeddwa okuba nga you realize it's a realization. Obaako kyofumiitiriza n'ogamba naye nalabye abarasita bulijjo bagamba ABCD naye okusinziira bwe nalabye kanange nsitukiremu. Ffe tukulaga ebintu ebikuzzaamu essuubi, ebiku inspiring nga kyewandiise motivation, ebikubuguumiriza naawe n'obaako n'otandikako ky'otandika. Era y'ensonga lwaki twagambye olw'okubanga nti fashion is now a crime. Nti bw'okola fashion kikusibya. Twasazeewo nti kati buli murasita atunga tugenda kukusibira mu kkomera. Era y'ensonga lwaki Latif Academy yafuuse kkomera. It's Militate Academia, LA Fashion Prison. Lino kkomera mpozi eritereka abasibe abatonzi. Guno omwaka gwakabwakatenze gwe gusoose okujja wano. Leero tugenda suubira tugenda bba nakyo. Ono bamuyita Jessica ayiga kutunga yogerako ensi yonna. Jessica onaku yalutegedde. So RASSMASS tugi celebrating okuva teriko mwaka kubanga it's vibrant. Tugambe a young generation okuvira ddala ku migi gy'emito. Ffe tukulaga tukola ebintu ebiteesitaza mwana mukadde ani yenna buli kyolabako kirina okuba ekyo kye bayita RASSMASS. RASSMASS gaba masavu kyakulya kya boyiro era bw'otagiryanga 18 enkeera oba oli amasavu gandiga gaba gakutte. RASSMASS emaze ebbanga lyonna nga eyengedde naye emabega awo nagenza ogikoolako ng'ebootaboota. Leero tugiridde bwe tutagirya leero enkya ejja kuba evunze. So leero kunyumirwa bunyumiza tugenda kubeera ne bandi. Tulina abayimbi bangi nnyo okuviira ddala ku top Ugandan musician Dr. Jose Chameleon yagenda okukulembera bwagenda kuleeta empiso ze. Is a doctor agenda kuleeta music injection. Buli muntu agenda mukuba full dose. Buli ali wano agenda vaawo ng'awonye musically. Tugenda kubeera ne ba models, tugenda kubeera ne fashion concert or reggae fashion concert. Nina omusajja Jajja Master Kaya oyo Lucky Dube gwe yatulekera agenda bakuba. Tulina band Jose reggae band egenda kusesebula. Mbala abatansedde okupanga side omukulu bwatyo bwakutegeezeza ensonga za RASSMASS. Tuli wano ku Reggae Embassy esangibwa Kawanda jjoko lyaffe. Twagumbye dda ebyokunywa n'ebyokulya bingi. Ngenda kusaba subscribinga commentinga ate sharinga ffe tugira tunyumirwa. Mukama Katonda mungi abatukuumire.
Export TV to the world.